Atulweyo omwala ono aŋŋambye bw'ati nti ogamba otya Masha sigamba ogamba otya mukwano aŋŋambye Masha nkusaba onnyambire ddala kubanga nange byansobedde aŋŋambye Masha saagala tuwanvuye emboozi kuba bwe ŋŋamba ogimalayo ejja kuba mpanvu ddala naye ngenda giyisa mu bumpimpi aŋŋambye nali muwala nga nyina emyaka 16 gyokka egy'obuwala naye waka byali bizibu ddala era nga nali ndi mbeera ne maama wange naye maama wange obulamu bwe naye mukazi wattu bwali bwakutetenkanya era kituufu maama wange teyannyambanga kyali kyakusula waka kyokka nga ndeeta tulo naye ebirala nga netetenkanya aŋŋambye Masha nalina mukwano gwange n'agenda ku Kukyeyo n'akola obulamu bwamwanguyira newankubadde era ababeera mu Kukyeyo tebiba birungi naye yaŋŋamba nti lwaki toyiya naawe nojja notetenkanya obulamu kubanga ewaka gy'oli si birungi namugamba ntandikiddewo maama wange naye ali bubi nze sina yadde paasipooti naŋŋamba tetenkanya nkumanyi ng'omuyiiya tosobola kulemererwa bwentyo mukwano gwange yannyingizamu ekirowoozo ekyo era nange neneezuula nti sobola kulemererwa kantetenkanye ng'omukyala mbeko wentuuka ku myaka 16 gye nalina natetenkanya nenfuna paasipooti mu bwangu ow'ekitalo kubanga kyeyali antaddemu amazima matuufu gali nti nange nali nkyagala agambye nti bwe namala okufuna paasipooti kubanga maama wange teyannyamba talina busobozi nakulira mukwano gwange nemusaba ampoleyo sente angatte ku ofiisi eyamuleeta nange nsobola okujja okwetetenkanya era bwatyo teyagaana nampolayo obukadde 3 nangatta ku ofiisi eyamuleeta nange nennyingira ekyeyo natuukira mu kiyumba bannange embeera gye nayitamu mu kiyumba sigenda gye bannyonnyola kubanga nange mwennyini enkaabya naye mumanye nti nayita mu kibandiisa ettanuulu naye nagigumira kuba nali mmanyi emabega gyenvudde era nga bwe ndowooza okuddayo ndabeera ngaabuka tanuulu nennyingira tanuulu endala aŋŋambye njagala munjukire bwe nali nzija ku Kukyeyo saggulawo akawunti naye maama wange namusaba anterekere sente zange nga buli mwezi gwenfuna nali ngusindika ekituufu kiri nti sente zonna omwaka 2 gye nakola nezasulako kimu obukadde 3 obwa mukwano gwange bwe yali ampa sente ezisigadde zonna naziwanga maama wange azinterekere era bwentyo ebbanga lyekulungulula nemmalako kontrakiti agambye nti bwe namalako kontrakiti nasalawo nzire Uganda era nakwira maama wange essimu nemugamba mami maliriza kontrakiti yange ngenda kubankomawo ewaka mami yaŋŋamba nti ngenda kusindikira abantu bagenda kunona ku airport bajja kuba 3 kubanga balina emmotoka bagenda kuba bakuleeta nange nasanyuka neŋŋamba maama wange yebalirawo agende nzisinkane abantu banterekedde natuwa ku airport amazima gali nti abantu nabasangawo era nabasanga n'ekifaananyi kyange ng'akabonero akalaga nti baali bannonye kuba nange nali sibamanyi omwalo n'agamba nti ababiri baatuula mu maaso omu nentula naye ku mutto gw'emabega naye twali tumaze okufuluma ekisaawe tumaze okufuluma ekisaawe nga tuvuzeko akabanga nani olaba oluguudo lwetukwata nga sirutegeera nembabuuza ate notulagawa ne baŋŋamba nti mami atugambye tusooke tukusisinkanye eno gyali banvuga naye nagenda okulaba nga nvudde ku kkubo ngaate ekiwantu gyennyingidde tulaba nga abayingira ensiko era awo wenakoma okumanya omwami bwe nayintudde naye emabega nanteka akatambaala ku maaso oba ku nnyindo sisaddamu kutegeera nagenda okuddamu okudda engulu nga ndi muweya ausi mu kisiko ekitategeerekeka mu guyumba okwali okukadde okukamala era nnadda engulu nga bonna basatu weebali nembabuuza ku lwaki tuli eno lwaki tetwagenze waka ate nga mwaŋŋambye nti mami wange yabasindise mu ntwale baŋŋamba kituufu mami wo yakusindise tukutwale era eno gye tukuleese yatugambye okukuleeta naye mbabuuza nsonga ki lwaki eno gye yabagambye okundeeta ne baŋŋamba bwe bati baŋŋamba nti nga tetulina bakuddiriza kyatulagiddwa tulina ekibuuzo kyetwetaaga okukubuuza nabagamba nga temunnambuuza siina wadde 10 kubanga buli sente gye nnyina maama wange yagiina awo nali maze okutegeera nti bano balabika bakyamu baŋŋamba nti tetulina kye tukwagaza naye twagala kukubuuza kiki kye wakola nnyoko era nga twagala kumanya nnyoko ono ddala yakuzaala
mbabuuza mange ki kuba gwe mumbuuza simulaba sirowooza nti anzaala asobola okunsindika gye muntadde. Banzigyayo ekifaananyi ekya maama wange ne mbagamba yooyo, ne bajjayo essimu ne bamukubira ne bamugamba nnyabo muwala wo tumuyina era tumukubye kalifoomu kale tuzeeko ki. Maama wange nayogera n'akamwa ke nti mumuggyewo. Kamala ebaluwa abakyala abaami bano bambuuza nti kiki kyewakola nnyoko, ne baddamu nti kuba nali maze okutegeera nti kati obulamu bwange bukomaawo. Nabagamba kye nakola mmange kiri kimu, mange namuwa amaanyi gange. Ne baŋŋamba ndowooza obulidde ekitulagiddwa, naye omu yaŋŋamba nti nina baganda bange babiri bali ku kyeyo, mu butuufu buno bwe bulamu bwe muyitamu. Ne baŋŋamba nti tumanyi embeera mwe muyita era tetugenda kukola tutyo, naye tugenda kubako pulaani B gye tukupulaaningira kasita onoba ku kyotusuubiza. Nabagamba obulamu bwange wano bweka bukome wano, kubanga obulamu bwe musuubira okunyongera sirina gye ŋŋenda butwala. Bwe kibanga omuntu gwe nnina omumusi bw'ati bwansasudde, sirinayo gwe nsubira agenda kunsasula bulungi. Baŋŋamba nedda, tugenda kukwongerayo tukuba obulamu obulala. Naye maama wo bw'atyo. Nababuuza nti maama wange bw'anaabasaba omulambo gwange mugenda mumuwaaki? Baŋŋamba tugenda mugamba nti tubale tusobola kuzunga na mulambo guleeta twakusudde mu nnyanja. Abaami bano baŋŋamba nti basasuddwa obukadde 3 era ne baŋŋamba nti tumanye ennaku gye muyitamu mu kyeyo, tugenda kuwako obukadde 2 otandika okuyiiya obulamu bwo. Bwe batyo tebanzita, banvuga ne bantwala, era kati gye mpandiikidde ebbaluwa eno ekyalo ekiwanvu ekitasobola kutegeerekeka eyo gye ndi. Era obusente bwe bampangisizaako akayumba nenzigulawo ne ka bizinensi ntundawo amanda. Agamba bannange nfa newankubadde neegumya naye omutima gulimu omuliro.